bw'omukwata n'omucomparinga maybe ne secular music. Bw'omukwata n'omucomparinga asigala nga gospel music ewaffe ali wansi nga olaba naye nga abaana tukoze music omulungi. Olimba Wuluguma video audio gye biri ku YouTube channel yange. Bw'oba olwagala gy'oba olusanga luyimba lulungi. Actually n'ekirala ogadde mwogezi just kusaaga sirabangako bikondi wali obirabyeeko nange but I don't know naye nga kale we basinkana waliwo omuntu TV presenter oli yagamba wano babalaga ng'abayimbi nti temumanyi batubulira nsumbaali fenna tuli kimu Katonda Kristo bwe yali ng'agenda etteka ekkulu lye yasinga otulekera kwe kwagalana mwagalane tekiriimu sitaani ng'okusanga musumba munno kuba mwenna mutwala mu ggulu ekiruubirirwa kiri kimu kutwala bantu mu ggulu kati ow'ennansa nasira lwaki akubagana n'owaawa kati laavu njogedde mwogezi kama ateekemu obwangu naye olowooza lwaki bakitaffe bano lwaki batwawulayawulamu bakozesebwa sitaani mukama manyigo omusumba yagamba mukyala yange oyimbe wange kati ate era ye omusumba inamugamba bw'oyimbe eyo todda gospel music erina kyebayita divide and rule kati ani agikomandinga bwe twagala otulokero olwaleero mu Katonda babeera Katonda yagikumamu abasumba babeera bali mu kyaki yemmanyi sijja gyogera kubanga naawe ali eyo atulaba ogimanyi naye nga tewali walala we basobola mukkiriza kunyuma. Music itself is a universal language. Let it be gospel secular, we all speak one language, music. It's only that the kingdoms are the one that separates us. Tuli aweereza bwakabaka bulala nange mpeereza bulala naye ye ndongo esigala yeeyo. Ngamba ki ekigaanyi bitambudde bulungi leero sijja kubabuuza nnyo nga bwe nteekeddwa kubabuuza kubanga sikakasa gwatulaba osinziddewa enyinza okulemera ku osiibye otya ng'ate ggwe awooli bwakakya era nga muli mu kweteekateeka kugenda kukola. So here we are unlimited. Wherever internet reaches, we also covers that place. So I welcome you all, ladies and gentlemen. Abatulaba okusinziira yonna gye musinziira okubanga mutulaba. Mpaji Given Brian Kagati lyerinnya lyange natembaniriza ku edition ey'olwaleero. Olwaleero tugenda kuba tuwayamu n'omu ku bakazi ba Katonda ab'amaanyi abalina crack gye batadde mu kulumya omubi ntegeeza abaweereza ba Mukama abali sounding ate nga bamalidde okubanga baweereza Mukama mu mulembe guno mwe tuli. Abasebo ne bannyabo obutamala nnyo biseera mu ŋŋanye mbagatte ku mugenyi waffe olwaleero atali mulala abakiranga andi wano okumpi ngenyini ddala imaama munnaffe oli akulaba nno ayaayaanira okumanya ono ani ng'afaananidde omuyimbi gunjo ebyaddala nze Phiona Rhene Saki mwami wange ndi mufumu ndi muzadde njagala nnyo Yesu yasinga okunyonyogera mukyala wa Katonda w'amaanyi mukazi bagamba abakazi bakazalujja Yesu abaana abakyala be bakazi be era atuwasa n'tuwasa omusajja Yesu banna omukyala ayaza omukyala ayaza omukazi atakola akazi tuzikyaziza omukyala omukyala omuganda mu Luganda kale maama tusanyusa okuba naawe olwaleero ku tell the story tunyumize munnaffe omulabi naye nkakasa musanyufu nnyo kubanga akulabako weewaawo mpozi
munnaffe oli atulaba yaleetaze okutegeera nti amazima gali nti Phiona Rhene stage name oba gemanyako amazaale mutangazeemu awo. Atulaba Phiona Rhene manya gange naye ate stage name naye ate kuliko liri ndi mukyala Muganda neddira mamba amazinywa akabbiri nguya kati Narwanga nalyo lyange lyavaako so ngamba nti Phiona Rhene Narwanga mukyala Muganda yeddire mamba omukulu w'ekikaga Bunda oba ontuuseeko kati liryo lyavaako. Kinyonyola tolya mamba amazzi g'obuuta bonna kutawuda stomeko tuli muganda wange gwe atulaba side eyo tukwebaza okubanga munnange otulaba tokoma kutulaba bulabi anakunyumirwa nakuyiga n'otuula n'osirika nedda. Support us by subscribing and do this incredible YouTube channel. Share the content here, commenting, liking. I believe that through that our Lord will be blessing you, will be continue while blessing you day by day. So Phiona Rhene, munnange ono atulaba yali yayanya okutegeera nti Phiona Rhene ono atukuba endongo olwaleero awambye screen za TVs gwe tuwulira ku radio atavaako. Phiona Rhene oyo mu buto bwe yali mwana kikaaki bino byali yabisuubira oba yaguddemu bigwe? Wetwogera ku buto mu buto bwange okuyimbako nali nkwagala era nze omu ku baana abato abaali bayimba mu school choir nga bwe tumalanga bwe mba nagenze ku stage nga ndi muto nga batufuwa ssente nyingi nnyo mu kibbo era nga class teacher atugulira ebikajjo nga zikwata zonna tatuwaako n'azigulamuko ebikajjo ffenna ne tulya ebikajjo nga yali tagenda kati mu buto nakina bwe ngenda actually nali mu kristaayo nga ndi mutundu Church of Uganda era nga mu Sunday school nyimba era nze omu ku bawala abaali bakwata omusaalaba gw'abayimbi bano abato abakulembera mu maaso n'akwata omusaalaba era mmanyi nogamba abantu nzijjukira Bishop we yali atusaako emikono balagadde Sekadde nga zze ewaffe okutusaako emikono twamuyimbira oluyimba lwe twalimbinga lwe twayiiya olugamba nti essanyu lyetulina Bishop obwagala ennyo okulaba nga lutuuse olunaku lwe twalindirira obwedda olwa Bishopu waffe omwagala. Bishopu balagadde Sekadde yabakyalirako n'atusaako emikono konfirmasiyo tebijjukira ndiba konfirmasiyo munnange ono atulaba abitegeera nnyo ajja tulambululira so bannange mulungi era ne bino byennyininyini nga nyimba kubanga ndi muto nkugambe mukwaya era mukwaya nayimbako akayimba nga ndi lubuto nga John alweganye kati nabuzikamyananga nti yiikiriza John era kyakumaliri okujjeka samanya nti ebintu byoliko byalambe sitaani yakema eddembe n'ekitiibwa John obise olubuto oganye lwakyo kunswaza John bwe yakeera eka yali kyakwagaliza kyalambe tegwali muzanyo. So that's how I grew up. Wow, that's so wonderful. Oli munnaffe yaleetaze okumanya nti obuto obwo wangaalirawa era ozaalibwawa okula ne maama ne taata era maama ne taata be baliwa? Nze bwe nali nga nkula nakulira mu kibuga Kampala waliwo bayita Emutundwe wano mu kibuga Nyabigo Yamaani Mungi Phiona Rhene yazaalibwa n'akulira awo era abantu b'Emutundwe bonna mbatumiddeko nange mbatumidde ndi walana famire nzitumiddeko yeruwa omwami n'omukyala ndi walana bwe banzaala otyo batumiddeko bonna Joanita nkwagala nnyo naye kwegamba ne twakulira nakulira mu bulamu sijagamba nti kuba bwe natuuka mu primary n'ensomero awo bayita
ku St. Matia Mulumba. Matia Mulumba wa ino mu Kampala. Emutundwera. Okay. Then kati awo ngenda ntandika okubeera ne sister wange bamuyitanga Nalukenge Justine kwegamba bwe bityo oluyinga abeerawa era Mutundwe okwegana nakulira nnyo Mutundwe okujjako wetwavaayo ko ne tudde Seeta naye nga nsoma by then era nasomerako eyo gye bayita ebuyukwe Malongwe then nengenda ekatikamu nemala nengenda ekatikamu for my HSC then nengenda ku University Makerere okujja ku University Makerere tebyali byangu nga fees tewali naye nebaza Mukama kyoyo atalyanguzi era naawe waali eyo omwekwata Katonda byonna abisobola kuba nze nasobola okukola ebibuuzo ebya University nembimalako nga sisasudde tuso ebyaddala naye no it wasn't government naye nga ngenda nenjogera n'eddiini I remember Dumba yali chancellor waffe n'omugamba munange mpandikira akapapula akansikiriza okukola ebibuuzo naye ng'ogasseeko n'essaala n'akakuwandiikira ogenolanga osomye n'omalako so that's how life was. Kama nga wansa lwakuba otuvuze speedi yadde nga kale byonna tubyagadde bibadde birungi naye oli aleetaze kumanya nti wasomera ku St. Matia Mulumba wasomera from nursery to P7 nursery nasomera ku Good Shepherd then nensoma from nursery to P7 ku St. Matia Mulumba then tukuvaayo nengenda nensoma Mulungu then nensoma HSC olevoyo wagikwatira wa olevo sorry olevo ebuyikwe olevo n'ogimalira eyo senior 1 paka senior 4 then HSC n'okomayo katikamu wow katikamu Masulita banga Masulita twainanga kwaya gye bayitanga Echoes of Light kwaya nga mooli naawe kitegeeza okuyimba kuze kutambulirako wow akakati olwo omaze university okola cost nakola administration business administration wow tukyali ku tell the story tunyumize show here we come out to share with you our story. This time around we have our sister on the seat gobayita batandikirewa naye kale nga tumumanyi nga Phiona Rhene nerindigatteko Narwanga aka kubanga akato jasanga eyo nga bagamba nti ettaka lya mutala Narwanga Phiona otandika okukayana ogaye nti ate nze n'abalya Phiona Rhene kankube enduulu so embeera bwetyo bwetambula wano ku tell the story tukyaseeyeeya olwo Phiona Rhene ovuddeyo emirimu ogisanze otya bw'ovaayo amangu ago ku university wafunirawo omulimu oba kyatwala nze nabeeranga ku university nga nkola kuba by then nze yali yeweerera nga nsoma nga nkola nali nakolerako ku Unica Loivera eya mukulu John Kamya abo baali bakola juice ow'omu bigadi era njigula ku food science nze ssebo nakwatako president mu ngalo ne mubuza ekigadi kyakola kisentamu Kyagulanyi yali tannazaalibwa nga tannazaalibwa kuba badde onkaze ndi lwaki otojobisa kati ono President Museveni nemmala nengenda mu organization baali bagita Fund Point Uganda na sente kati eyo then nga lusi bebewola salary rolling centenary ne bambeerayo ku school fees kati ngenda okubeera ku university okuvaayo nakola kinankola big up bamuyita Mwami Chaiga George Chaiga baali bamuyita Mwami Chaiga George he was an accountant Musaf office of the Prime Minister Mwami Chaiga George tukutumiddeko ssebo Mukama akwongera omukisa kati ngenda okubeera nga nkola kinankola era tebyali bizibu nnyo nemmala nengenda Equity Bank nenkolayo
then nemmala nengenda mu hospital nenkola hospital management nembeera nga managing mu ddwaliro oba nokola course endala mu ddwaliro ne course kuba nali nfunye eddwaliro nga nkola then ne course nayo nengikola era ebiseebisinga abantu abamu abamu bempangalya mbayita musawo katenaate musawo yakusomerawo obusawo so that's how it is nembeera omuwumu Pillars Medical Center nakola nga manager olusangibwawo Pillars bwayise Dr. Kasauli, Dr. Yasini nenkola ne badoctors ab'enjawulo Dr. Mugalu badoctors ab'amaanyi Dr. Sikamate so kwegamba okukolako sijja gamba nti nebyaliko ebizibu okulindirira ennyo ogenda okugraduatinga nga olwedi n'omulimu okola kati mwe mu hospital management kuba oyogedde hospital management nenkomu akafaananyi waliwo media house emu nakolanga mu music management ndi music manager kati nebuuza olimba managinga music ku TV radio kali gwano mu hospital management Wow. Thank you. Tell the story to Mr. Tuchaine Phiona Rhene. Phiona Rhene nkakasa abobanga tolina luyimba lwe mu ssimu yo neighborwo alulina. Bw'aba naye talulina atojja kusukka TV ekwoteze nga tebunaziba obanga wiiki tennaggwako nga tolabye ku nnyimba ze oba radio egyowuliriza nkakasa nti mu zi morning shows ne mu evening drives kizibu okumalako ennaku 2 lumu 3 nga towuliriza ku luyimba lwa Phiona Rhene. So ye mukyala gwe tuli naye wano she's a outstanding female gospel artist ate nga akolera ddala bulungi ali mu birala naye nga nasinga tumutegeredde nnyo wano mu ndongo muganda wange gwe atugoberera ku tell the story tunyumize show omukulu tuli wamu. So Phiona Rhene olwo otandise okukolakola ogattagatta ffe wano kyetusinze nnyo okunyumirwa nnyo ndowooza nali nkozeeyo akayimba bakayitanga no excuse bwena akayimba kamu nerayivizaki nenkola concert ku kyaki abantu bwe bajja netubeera happy abayimbire nali manyiyo ebiseera ebyo babaali bameka nali manyiyo Jennifer Babirye nali manyiyo Joytendo nali manyiyo Seku Martini nali manyiyo ndowooza abayimbi nga bana be bajja abo ne bawa abantu omukisa oba ojjukidde bulungi okuyingira kwali kwa sente tumeka okuyingira kwali kwa 15 tena abakulu n'abato atendensi yali etya yakuzaamu amaanyi oba byakusazaamu amaanyi nnyo nga bwekiwulira era abantu bampagira nnyo abagenyi abakulu bampa sente byali birungi nnyo nekyaki yaffe kyali kyanjawulo ekyajjawo ekintu ekitatera kubeerawo era nekiwa abantu omukisa. Everyone was happy. I was happy. I had a good life. Naina ba instrumentalist abalungi. So bwekityo mukyalo. Okay. Tell the story tunyumize tukyabe bbeera. Tulina omukyala Phiona Rhene. She's here to tell us her story. She's here okuwayamu naffe tuwayamu naye kwegamba gwali eyo tusobole okukolera olunaku nga bwe tuli kukolera bulijjo awabula Phiona Rhene ono gwolaba alina YouTube channel. You can as well visit her YouTube channel and you subscribe unto it. It is in the names of Phiona Rhene. Okitegedde? Then Phiona Rhene Music. Facebook page yange nayo osobola ogiraikinga, Twitter, TikTok. Wonna gwe kasoteeka mu Phiona Rhene. Ate nga music we mulungi nnyo olubabu. So kati gwe munnanga atira okuba ku radio oba TV eyo tobeeraawo ne kikukaluubiriza okukuba akasimu okusaba oluyimba lwa Phiona Rhene ku TV yonna eya Uganda.
okitegedde naye bampita maama weriweri we nazaala omwana n'alwala nnyo n'avaako olususu netutambula buli wamu olususu luvuddeko abasawo ab'enjawulo banange ne bigaana naye yali Katonda. Lumu nempulira eddoboozi ne ngenda mu kyaki. Bwe nagenda mu kyaki ne tusula omwo mu kyaki n'omwana twasulamu babiri. Ensiri ne zituluma ne tusaba nali eri ewa mami Gayaza ne tusaba Paul Saddamu kuba oli omwana yakubanga ekintu ne kizimba ne kyabika ne kivaamu amazzi ate ne bigenda ewalala nabeera nga olususu lwonna teruliiko. Nze muzadde mmanyi ogamba yekka eyamala omwaka nga nsula ntunula nga maama ng'omwana omuteeka mu bbaafu then n'omuyira buyinza amazzi naye waliyo Katonda. Era bwe mba mbulira story siyinza kyerabira kuba aliyo Katonda eyataasa omwana wange okufa. Era bwe nava nenkola oluyimba olwo lwe bayita weriweri nti buli kimu kiri bulungi ng'omwana awonye. Singa si Mukama osanga singa yafa embeera gye yayitamu emulango twaddukayo obuddusi twalaba abadamatologist abasinga amaanyi mu nsi eno ne ku nsi ez'omulirwano Kenya. Sente ezagenda naye nolanga omwana kati waali mulamu bulungi. Nenzikiriza Katonda okumala omwaka mulamba ng'osula otunanga omwana obwe yafuna omuteeseeko mu mazzi. Kati Katonda ng'alinga ayokedde omuliro naye nga bulwadde olina muteekako mu mazzi n'awoomera. I think simanyi kubanga we twamala immunization bwe tuti ku myezi 2 ne kitandika February kati neobeera awo nodde eno nodde oli. I remember one time a sad story gyensinga okujjukira. Actually ebiseera byabeerangawo P5 nagenda mu masumba bonna mu basawo bonna ng'omuzadde ayaayaana ye saagendako ye musabo naye nga n'abandi baali baagala kuntwalayo naye nayiga n'eddagala lyonna eri ebikoola. Okitegeera nti ogwo babuyita mugavu kino bakiyita bwe kiti kino bakiyita bwe kiti. We had to apply a lot of things naye ng'omuzadde yenna aboyaana nenzikiriza Katonda nti asobola okukola ebyamaanyi. Era bwe twasaba nga twesabidde omwana ebintu ne bitaddamu kujja n'agenda ng'akala banaye nempulira nga buli kimu kiri bulungi. Okitegeera omuntu ateebase okumala omwaka netandika okufuna ku tulo tugamba Katonda atukoze obulungi obutagambika. Singa siiyo osanga oli singa ze simanyi gwe singa gy'oli Mr. Kagati olina n'erinnya eddungi kati simanyi gyewandibadde singa si Mukama. Soko okuyimba oluyimba olwo lwe bayita weriweri then ennyimba Yesu byakola byamaanyi tebyenkanika. Singa si ye twandibadde wanga ndaba ebyaddala byakoze ekyo kyo kyali tekisoboka. N'abasawo ne batuuka n'ogamba bamuggyeko amazzi bebi ag'oku mugongo bakebere bakole courage and sensitivity bakebere eddala ekintu kino kiva ku ki nga tebategeera nako kiva. Naye ye Katonda ajjanjabana obwereere teyaganya na mazzi gajjako. Kati era omulabi waffe atulaba wano ali eyo wenna nkugamba si nsonga oli mu mbeera ki gwe kyoba omanya nti buli kimu kiri bulungi kuba singa si Yesu simanyi we wandibadde naye weekuumire kuno kweno kyano obeerengako kubanga weewali ebyamaanyi ojja kumanya story z'abantu ezikuzzaamu amaanyi. Kuba nze sikiwa nti mama wange yagamba Betty byateesa nti nze mpise mu mbeera ng'omuzadde naye kino sikirabangako. Oyinza obanga naawe ali eyo embeera gy'oyitamu tokirabangako naye waliyo Katonda alina amaanyi. Abakuliraanye tebakirabangako n'abasawo abaali batujjanjaba nga tebakirabangako. Banjukira twali emulabi nga they have to tebakirabangako wabula beebuuza bwebuuza ne bagogolinga. Actually they had to record a new case. New case ey'ekintu ekitalabikangako naye ye Katonda n'akola n'amuwonya. Ye first born boy girl amina jamba musajja wa maani musajja wa bujulizi ajja kukola ebyensonga setaani yali ayagala okwolesa ejjoogo abantu ababa n'aba ab'enkizo mu nsi eno setaani eva atera okugololayo omukono gwe okujja okulwana ng'abaziyiza okubaawo naye olw'ekisa kya Katonda eva ye alwana n'awangula. Tell that story to Nyumize. Yenze Mpaji given Brian Kagati, the gospel music apostle,
tuli wano ne mwannyinaffe Phiona Rhene omukubi wa endongo ya gospel ate nga mubuulizi wa njiri. So gwe munnanga atulaba side eyo nkakasa nti you are enjoying the story, but don't just enjoy and relax. Please subscribe unto this incredible YouTube channel, comment, like, ate terms and messaging amba sharing. So abo tukyatambula, tell the story tunyumize. Phiona Rhene, ogenze noyogera ku muyimbi we eyali asinga okuyimbira Judith Babirye oba yakuinspiring to love doing gospel music. Luyimba ki omukyalo olwo yali ayimbye ne lukukwatako, oba nnyimba tuwe ku bupera bw'ennyimba z'omukyalo ze yayimba ne zikukomako? Ennyimba zonna kumpizanga omusaayi gwa Yesu, wambatira nzijukira onzije no mu bulumi nemenga okuswala mu mikono gy'abalabe bange onyimuse banaye nga ngamba bannange anyimuse taata wambatira omuntu wange munda nsansira nzijawuja nkwetanga gwekiddukiro kyange nsai gwayaso gumala tazigwayo zonna maanyi. So Judith Babirye, she also blessed my life. Nzitukira 26 nabeerako nange wakaawe. She blessed my life. Pastor Bugembe we yabiyungayungaawo esanga nga tubeera Judith Babirye awo mudala muziwulidde ezo naye tabulinga aliko entusaaka. So she blessed my life. She was my inspiration. Up to now, I always pray for her. Wow, me too. Yeah. Me too. Yeah, era tyanyo gamba abantu nze sina kyemmanyi, but she blessed me. She blessed my life. She inspired me. You know, waliwo ebintu ebibeera muffe naye nga byetaagayo abantu ababizuukusa. Oluyimba lwetwakyusa ne bishop waffe, actually Reverend Bernard ye yagamba Christine tulukyuse olwagidifabira pulira Yesu ali wano kati olwokuba church yaffe nga international church na sometimes ezo ennyimba teziba blessing bulungi, but when we did I feel Jesus he's in now, I feel my Jesus he's in now. Oh my soul, sing a new song. I feel my Jesus he's in now. Bana anyway, I'm blessed. Hey. Demo recording. No, we didn't, but it up to now. Molusinza in English. Wow. Tiachi ya moya luzungu nyonyo. Yani gwe nali nyimyako naye nangamba nti tiachi yaduka munga luzungu lwe mutusayi. Simon Mukisakaliza nkutumide era kati alukoona budinda ntumiddeko nnyo muganda wange Simon Mukisakaliza ayina tiachi gyenyumiza kale eri mu exclusive ngeno nanga nti awo nenzirukawo nga oluzungu lungi. So waliwo ezimu nga mwe lwe luba Luganda ate muddukayo nomwagala Kingereza aleba dda. Okay, olwaleero wetutukidde wano munnaffe oli atulaba yali etaze okumanya nti Phiona Rhene ono ddala kale nga tuzze mu ndongo directly nga tunyumya ndongo kati Phiona Rhene ono bwe yatuuka okurecordinga oluyimba lwagaye mu 2016 lwali luyimba kyoko era yalurecordinga na producer ani her first recording in a studio. Waliwo mukwano gwange bamuyitanga Bali. I think
yandikodingira akayimba no excuse. Okay. Naye ndo teyalina studio yalinga abeera waka. Neko kanyuma. Kuyimbisa n'okuyimbisa nafunyeyo ekigambo ekyokugamba embeera embi obwavu obulwadde ganeserabira nange genda mu linnya lya Yesu nze njagala mpotola balinga yakukwata amateeka naye nga like my professional song na nkola ne like last time I did a lot of songs. 2016. Yeah, I did a lot of songs in that year. Nakola Yesu byako, like was my profession. Yesu byakola. Choko tuwema kamani, tuwema kapera. Yesu byakola, wasinga, Yesu byakola. Diamani tebyenkanika. Yesu byakola, wasinga. Blessing God. And she said, "I'm the chambers and now there is some change." You are so nice every day. You make me wise, Jesus. I seek your name. You are paradise, Mama paradise. You are so nice. Yes, Yamani tabyenkanika Yesu yakola gwasinga nene yo tune manye simanyi naye nga ndaba heavy olwogizako luyimba kyawo nene nzizako weri nemorganizer weri oga buli kimu kiri bulungi singa sikwe tatananiragawa ulioje tatambula kisamba bitapula gendo wenjako wegawa oli eyo nga wasambako n'ebipapula ng'owenja olowoosangamu ekikumi so producer nga ye Lex Logic yakola ezo nnyimba zonna even then nenkola Holy Ghost ne organizer era Lex yamukola Lex Logic Holy Ghost Lex yagikuba nali manyi Morgan yagikuba Lex mpoza ali side wa ali kati yadda nansana by then yali wano namuŋoona wali Fresh Vibe Music kati yadda nansana na replanning nga bagiyita Relax Bank luli yali Fresh Vibes lwaki yali replanning wali yali alina gwakolera mbitegeera okay tukola Holy Ghost fire Holy Ghost fire you are kind of my fire you be super my woman you be call you my fire wow Yesu yanzijukira yatukane mu byenda simanyi oba wakichenga you are beginner my the end Jesus mighty power kayito wempulira tune eyo obwongo bwange bwangamba Phiona Rhene alabika si wa mu central nnyo wa mitala gyewakichenga asina mu east mu west wakichenga eyo naye mikwano gyange mbagala mulino bafaanana bafaana naye bagamba ababagana ogamba yaho sina nsonga njokushemerera ndi hano nanje so bwe bityo wow ennyimba zo zonna namu kyenyinza okugamba aye ennyimba nnungi nnene gwolowooza kiki ekirobera ennyimba za gospel zino okubreakinga through ate nga nnungi kuba kati wempulira production wakawo mada bwendaba lyrical arrangement you are fitting ate nekirala you are singing the language which is being spoken currently omanyi communication kintu kikulu oyinza okwagala okuyimba ennyo naye ngaoyagala kuyimba nga abayimba ennyo mu gyekyenda communication ojja body failings era oli ne bwana n'oluteekawo era gyalowooza balimba mu gyakyenda sigambe nti mizika omu gyekyenda mubi mulungi nnyo
era ssomo nnyo gye tuli wabula singa ne bali abaakuba mu gyekyenda tebakuba nga bwe baakuba tebaali twerabiza basookayo music atambulira mu phases oba tukiyita generational it comes like in a generational language. It comes like a generational language. Olulimi olwogerwa sound wise, lyrical wise mu ntegeka kati gwe olowooza kiki ekyo ekiremesa endongo eno okusala kuba nze bwe nkulaba nti already oli ku track lyrically you have the content production wise oli ku mulamwa kikidala like kimulemesa I think ndowooza gwe wokireetera ekyo kwe omukwata n'omukompeyaringa maybe ne secular music bw'omukwata n'okukompeyaringa asigala nga gospel music ewaffe ali wansi nga olaba naye nga abaana tukoze music omulungi baba abakyala abakoze music omulungi nga balenya price bazabole began to make them but gospel music ekiyinza okugamba nyinza okugamba maybe promotion maybe to like when we do a song mainly ffe katonda promoting kati then when we come most especially katudde ku station katonda nnyo nga tunagenda ku station nga tunatuuka ku station ogambe gospel music katonda apromotinga secular music katonda tapromotinga secular katonda tapromoting ngenda bwenzira nkyawo kati bwenzira ku station nziraawo like of recent wabaddewo court case egenda maaso nga nali ku tv nga ngiraba ngeri wakati wa promoter omu we haven't had such promoters as gospel nga bolaba nti balamu abitex like nga bali be bayina you can't give me one promoter wa gospel music yakola ekyo anti kakati for that kankudiremu awo nga tunavaawo naye makingawo tetwerabirawo for those people nali njogerako ne mukulu bajjo they told me that aba bagospel bamanyi bizinensi mbu ajja nagamba nti let's brand so that we sell. Let's brand. After branding we promote and sell. Kati gwe bagamba nti bamala kugamba ebyo muga nti nze ebyo ngamba nze nina okuweereza buli wenjagala nina okugenda buli gyenjagala nina okwambalanga buli wenjagala ebirooto byawukana kagati your dream can't be my dream. That's true. But music itself is a universal language. Let it be gospel secular, we all speak one language, music. It's only that the kingdoms are the one that separates us. Tuli aweereza bwakabaka bulala nange mpeereza bulala naye ye endongo esigala yeeyo ngamba ki ekigaanye bwe tudde ewaffe mukama yatublessinga ne radio station era nze ennaku zino waliwo akantu ke baleeta simanyi bwe baali bakayita simanyi I don't know bakawulirako bakayita why am I forgetting it kabeerako ku simu yange nekulaga olunaku bakubyewo ennyimba bakoze batya wakuba nerabidde we bakayita era ogendako n'olaba tv zaffe zonna nazakuba kati enjawulo eri majority of viewership eraba what we call secular station talk about kati ffe gye tutafunye chance n'ogamba lwaki music waffe takoze eki kayiseemu kubeera promoted there. Reason to promote there it needs a lot of money. Kugambye budget gye nawulira omusajja agamba ngu yakoze n'abandi omusigimbi simanyi omuyita Serena Bata nga is talking about of first 480 million. Tell me a gospel song which has ever reached that budget. But who sets that pace, my sister? Anyone. An artist can be invested. That's what we investing $1 million in Amuchinani. Actually, I don't know yoga, Yajja, Nagamba, Collective. But answer.
erimpiga omuyimbi ne promota omusettinga page kale ate ffe bagamba nti if they come unto you the church girls the church kale women of God you don't allow them to do what they are supposed to do with you okusobola okuselinga there are many kuba yeyaŋŋamba nti eyo ng'oggyeko gundi ne gundi bayimbi aba bokka bayinza okukola nabo business lwaki bo bategeera the language are being spoken in branding promoting and marketing of goods like music. Okay. Investors bateekamu ssente abasumba balinda kisibe bali badde batata baffe be basenior investor kadde nedala problem era y'abasumba like when I'm lighthouse till I die by the end kati you find that abasumba remember we serve the same king kati obeera nga muyimbi ng'oliwe wagundi tojja kusobola waliwo abayimbi abali mu kyaki byemmanyi sijja gyogera kubanga naawe ali eyo atulaba ogimanyi naye nga tewali walala we basobola mukkiriza kunyuma remember that is actually one of bwe nali nga nsoma one of the things ebiyinza okusuula gavumenti is divide and rule. So when there is so gospel music nache baita divide and rule kati ani agikomandinga kwe twagala otulokero olwaleero babeera basumba yagikumamu abasumba sabula emboozi my sister kyekugamba oga nti olwokuba nsalira waabwe sijja kuweerezawo automatically nteseewo divide oludividinga nti nze nategedde onderekedde ekiruyi kimu ekya kyaki gyenkola ki yosabira ate nga nze nina okuweereza ne muyiyo nze mmanyigo omusumba eyagamba mukyala jangu oyimbe wange kati ate era ye omusumba inamugamba bw'oyimba eyo todda nga kakodyo okyakalyawo baba manyi ojja kumanyikwa nnyo omusumba ono takolagana n'omusumba oli kati omusumba ono omuyimbi nze omuyimbi wa lighthouse omusumba alina nga ogenda eyo n'oyimba tokola naye nga kisobokera ddala kati automatically music owa gospel aba akola ki agaana okugenda awo tulabye waliwo akozesezza abasumba baffe okutwawulamu togenda n'oyimba eri bw'oyimba eri todda n'olinaga toyimba eri bw'oyimba eri todda nembeera wuwe naawe n'obeera wuwe ekyo n'agamba oyo nabbi osabira nabbi wa bulimba tojja kujja makyaki olowooza tekikosa industry yonna wamu naawe kenyini omuyimbi okubanga gwene industry wamu mukula kubeera wansi naye kyenzikiriza tulina gye bayita prayer force gyetwatandika so era nzikiriza nti okuyitamu eyo prayer force gyetwatandikawo omwaka guno gunaagenda okuggwako awaliwo ebituusi prayer force eyo mwagitandikawo ngaabone baani ngaabaenjiri ngaabayimbi Price Kennedy, one of the leaders abalimwe era tugenda ku lusozi tusaba birina okukyuka naye bwetulabako mawanga amalala ndabira nnyo abayimbi mu East Africa abo bankomako nnyo bava eyiri eri ne bajja ne bakuba wano ne batuwamba abamu ku bayimbi temukikkiriza naye ng'ate mazima their production their lyrics byonna biba birungi ate nga nammwe mukola ebintu ebirungi abamu naye abantu bali powered by their pastors like for example gayo Pastor Chris wa Christ Embassy atletid abayimbi bandi nnyo ku scene okuli Adas Nachi Joe Crazy bani bana bangi awo abayisaawo ba Ibeni lebo ye eyalavuwa ode yeresa abayimbi bandi nnyo ku scene awano tonnakirabako wano
era kyenkugambye twasazeewo nti waliwo omusumba ayiyeemu akasente baviivi twasazeewo okugenda ku maviivi omwaka ogunaggweramu nga n'ekyo wano kikola ki kisoboka era kigenda kuba kisoboka webyetaaga kubanga ng'olina ebintu by'oyagala bikyuke eddala biri ku maviivi kati kituufu n'ensi efugirwa mwoyo efugirwa nsi ya mwoyo n'abalimi tebakola kino nze nkakasa salesale mwaka then ebisigadde bigenda kwekola kama ateekemu obwangu naye olowooza lwaki bakitaffe bano lwaki batwawulayawulamu bakozesebwa sitaani mukama n'ekirooto kye actually bwe tudda ne mu njiri abasumba balina enjiri ez'enjawulo waliyo enjiri ey'ekisa waliyo enjiri ey'ekyo okitegeera kati different doctrines zeze zireeta ndowooza nedda abantu abamu ne mudda waliyo doctrines ez'enjawulo kati ezo doctrines ze zireeta ekyo naye nga Katonda omulungi ye byonna abimanyi agenda bitereeza abimanyi byonna ebyaffe bigenda wakati nze olaba essaawa zino nayinja olimba olupya lwe bayita wagikubye bannanga atanalaba ku luyimba lwa Phiona Rhene lwe bayita Wuluguma lusabe ku TV ekuli okumbi bagenda ku YouTube channel ye Phiona Rhene bannanga oluyimba lulungi nze nogolanga okuga nti oluyimba olwo lulungi tulaga nti oluyimba lulungi oluyimba lulungi Phiona Rhene nga tunatuuka ku mpologoma ene Wuluguma ye bakitaffe mu Katonda oba bannyaffe mu Katonda ekikolwa ekyo bebakikola ekyo kyebakola ekyo kinkubye wala ekyo kiba naddala bakikola ani atwala ekitiibwa ani atwala ekitiibwa Katonda akozesa bisirisiri kyekisooka akozesa binafu ate Katonda yankimanyi nze ngamba bwakozesa omuntu bayibuli egamba okumanga kunfuzeeko amafu atwala ekitiibwa n'atakitwala ekyo nze mba nkirese kirese naye nze ndabya sitaani yatwala ekitiibwa nga baawukanyawukanya ne beekuba yawulayawula sitaani nga yeyeegulemeza gende enogire naye kyemmanyi batuwulira musumba ali eri fenna tuli ekitole kimu Katonda Kristo bwe yali ng'agenda etteka ekkulu lye yasinga otulekera kwe kwagalana mwagalane tekiriimu sitaani ng'okusanga musumba munno kuba mwenna mutwala muggulu ekiruulirwa kiri kimu kutwala bantu muggulu kati ow'ennansa nassira lwaki akubagana n'owaawa kati laavu njogedde mwogezi ogedde mwogezibaba nga naye oluzi tebekuba just kusaaga sirabangako bikonde wali obirabyeeko nange but I don't know naye nga kale webasinkana waliwo omuntu TV presenter omu yagamba wano babalaga ng'abayimbi nti temukola kino ate bwe bagenda eri bo nga beebongako kati bwe kiba bwe kityo nakyo kitereezebwemu divide and rule eri wejjira wali naye divide and rule eyo sebo kitegeeza after okudividinga wano waliwo asindika amaanyi agadividinga kuba ekyo si kyabwa Katonda kubaye Mukama agamba nti babiri basatu emunaakuŋŋaananga nakolanga ntya kale ate wano tuseparatinze waliwo atwala ekitiibwa ekyo nze bwe ndabye setaani aba akiddye kuba ye Katonda akkiririza mu bumu n'ekirala ebyenkizo biba tebijja kutekinga place tajja kwegulumiza tajja kukola byamaanyi tetumuwadde mukisa anyway ekyo bakitaffe mutereezeemu ne bannyaffe na buli kiisa kipractice nga bannayeto nedda negooza dda kkubira engoma nazina waliwo juzi omusumba bwe nadde ngambako nemuga nti musumba
Nonga Musumba, respect some other people's anointing also. Okitegeera kubanga ye ng'alina bwakwata abantu abalala nga singa sibasumba abo tebalina nnyo makulu okitegeera tegamba n'abalala bassaamu ekitiibwa amafuta agali ku bulamu bwabwe buli muntu aba n'okuyitibwa okwenjawulo okuba ku bulamu bwe. Not that everyone will have to be like you. Mwe mutumye abaana okugenda okukola obufere eyo alowooze naye bw'anaakola akakyaki mu naye ng'abanga ggwe okitegeera. Don't deceive people. Bw'oba tuwatrainingibwa leka bano bo batrainingibwe. Oli ayinza obba nga callingi eyo gy'olaba alimu ate gwe n'oyagala kubanga mbu talinga ggwe mbuolwo n'otandika omuyisa ng'ekipapula. So that is something very wrong. Nzalwa omusumba yampita bulungi n'aŋŋamba jangu simanyi olabe ekifo kinantawaanya nentuuka ewantu ne muweereza message n'ataziddamu ne mukubira n'atakwata ninyaleka katono kalimba ntuuka okubivaako leete naŋŋandi nze ŋŋenda vaawo aye katamanyi gwali nnyo nze ndikagati nze mmanyi okuyitibwa okuli ku bulamu bwange. You cannot change my move. Weyagala okunsuula tojja kunsuula nze mbaawo n'obwa bibyo. So bwe bityo naye nga bwe tulaba endabye sitade eyo sitole empadde okuyiga boozi ebadde ennungi tweyanza nnyo. Phiona Rhene ng'otyeko nga tunatuka kulimba oli Wuluguma nnyimba ki ziwazza ku zino ze tumaze okuyisaayisa? Yambonekedde otyo lufulejje abakapera sokoleke okimanyi nti oli bakunde tamanya ayinza obutategeera style ya music gwokuba ayinza okuba bino bibandi bandi ba R&B oba bwati bandi antigono the afropop bayinza nti naye music ndaba style ndala nnyo tezikufaanana na nnyo kiryawo tomubanja naye olufulejje nga tukyali ku lufulejje wamaajinga otya n'abakulu abo bali abakafera ne style ya music ono gwokola okumajinga n'akapera njagala nnyo ebintu ebiri unique. I personally want era njagala ebintu ebiri unique kuba ne Katonda bw'atyo ayagala ebintu ebiri unique. So I had never seen an artist branding with a cappella. Era woba oluwuliriza oluyimba n'oluwa naddala production amatu olina harmonies z'owuliramu nga za njawulo nga ziri unique. Era is one of the first moving songs weri n'olwo on my YouTube channel. It's single moving at the very first day and night. Owulira nga kintu kipya kyanjawulo wawe naima aimukama kati bano ne bakubise to put even the instruments nga zikolebwa mimwa that uniqueness. Otufule lufule jabo olugo zesebwa nikogamba it brings out something unique. So that's it. Project eri unique. Nasayagala nnyo like kyobola ebisinga ezalinga instruments bakapera bebazo kati nze nembeera nga leading artist, so it makes it unique. Kati nenjagalira nteko bwekityo kyalotwalya bbanga ki? Even the production, what I remember, we did the first one, we did the second one, we did the third one. It's one of the songs actually banging. Okay. Chatwalanga banged. I think it took like maybe 6 months. 6 months nga mufumba yeah. Nze ndaba ntunulya ekinemanya kintu tebakikoledde wiiki emu mwezi gumu. We even had to release. It even had to go to like 3 producers. Okay. Wow, but producer bameka balukwatamu? Next did, then St. Peter's, then Let's see, so kukwata St. Peter's on nakwata. Okay. St. Peter's on wa God's Love. Yeah, okay. And St. Records.
Big up to you, my brother, St. Peter's. St. Peter's. I know St. Record. Muli mutya ku St. Record starter. God. Project y'olufulejje emyezi 6. Bannaye neera bw'otunuulira project enfaanana yaayo ate kyewuunyisa ennyimba bulijjo ennungi z'olaba ziremerawo oba ezijja ne zibeerawo kizireetera okulwawo ku siini nga tukyaziraba nti ziri heavy yeri time zemuteekera nga muzipreparingira for so kati olufulejje bwe ndiwulira ndabye ddala nga amaanyi so kaakati tudde ku vibe eno empya Wuluguma. Ani yakubye Wuluguma? Josh Wanda. Wow, Josh Wanda nese bwe yeetongola. Tudde katono St. Peter yakola St. Records. Nakati nkyalo jja. Kakyaliyo emitala eri. Driver olowooza yali ezuukusa nze mumpe ku sente nange studio olwo tewali bulango nnyo buli awo butiisa ate ndiringana bano bayimbi mutwe ku sente tulange studio zammwe so wamma maama tugende ku Wuluguma okay project eyo Wuluguma twalya bbanga ki okulufulumya okuyita process y'okuwandiika n'okuluta ebintu byo biwa time yalina time reason first of all oluyimba nga lwangulako ekyasooka yali saala ate esaala eyo yali yamutulangegere Kulanjege prayer eno mu Kisenyi CFC otyo kati waliwo muyimbi mukwano gwange bamuyita Meme Dibet abaka recording akateeseeko luyimbe yali ayimba nga basaba essaala kolokoma ya Yuda ng'ali mu mmotoka ng'essaala ekolaki egenda mu maaso olonga luyimba luyimbe Katonda luyimbe Wuluguma omuliro gusaasaane Wuluguma abalabe basaasaane Wuluguma omuliro gwake pasita nga asaba essaala kweganga mu biseera ebituufu mu biseera ebituufu tulanjegera ezisaawa kati nemugala luyimbe naba Katonda aluwadde kukola ki luyimbe kwanzika negwata entandika owandika oluyimba emaani ngenda nedutwalirako Shamipinjo mukwano gwange naye muyimbe netukola oluyimba naye netukaminga up with something then nteekamu naye nga mpulira era still there is something missing Meme Juliet mugawulira obajjukira ye yali alina eyo recording yeyo essaala engeri gyeyali ngaasaba naye naawulira ngaera mulimu ekibulamu kati nempitono mukwano gwange awandika bulungi engineer Brown nemugamba engineer this is what I have nemuwa byetwali tukoze ne Shamipinjo and I want naawe otereezeemu obeeko kyokola ki kyogattamu naye n'agattamu neeni netugende wa Josh Wanda netukola oluyimba leno waliwo ne Jesse n'agattamu bulungi Jesse mulungi oli otya my sister Jesse mulungi bitambula bitya ombuzeeko nnyo nja kunoonyaako tunyumyemu Jesse mulungi heavy nungi maani kugamba ebintu waliwo nga bwa Wuluguma aliwo ebintu ebituuka waliwo ebintu ebibulawo
nino muyita Wulugume. All right, tell that story to nimize tukyatambula amu ne manyinanze Phiona Rhene. Phiona Rhene, oluyimba Wuluguma ayagala oddugwa ennyalwe ayinza tusangawa? Oluyimba Wuluguma video audio gyebiri ku YouTube channel yange. Bw'oba olwagala gy'oba olusanga luyimba lulungi. Actually n'ekirala kyesaagala kuvaawo nga sibagambye nti ngenda kutegekayo ne concert omwezi ogw'omunaana enateete. So nja bayita era information yonna ku Facebook kwendi Phiona Rhene Wuluguma, then ne ku YouTube, then ne ku WhatsApp kose enamba eri 0703 594 694. You can WhatsApp me. Ebisigadde byonna ojja sobola okuba ng'obitegeera. Kitegedde. So thank you very much my sister. Akatale keka kimu bibiri nga bwasibula abantu akatale keka ababadde batulaba mwekumire kweno channel Church News TV temuvangako tebesonyiwanga. Tell the story to the tell the story sharing nga liking mu commenting nti Phiona Rhene was smart comment oba wow I like the story then wala na family misaki mwami wange mutumira abana bange bonna then invira mu kind heart relief babeli oba abana bali tugaba buyambi